Kano ke katundu kaffe ak'obadde okimanyi mu malindirire. Ebyafaayo bya Philly Bongole Lutaaya biraga nti yasinga kwatiikirira nnyo mu G67. Mu biseera ebyo yali atambula amawanga ag'enjawulo ku lukalu lwa Afirika n'olukalu lwa Bulaaya. Ensonga ezaamutambuzanga ennyo zaali ssatu: omwali okumanyisa abantu nti mukenenya gy'ali, okusobola okumwewala, okwagaliza ensi abantu ba langi enzirugavu n'olukalu lwa Afirika, awamu n'okulaga ekitone eky'okuyimba. Ebitabo biraga nti mu myaka gya 1980 yasengera ddala e Sweden mu kitundu ky'e Stockholm, ng'eno gye yasinziira n'ayiiya oluyimba lwa Born in Africa, ekitegeeza nti ndi nzaalwa ya Afirika, olwakwata ku mitima gy'abangi. Mwana wattu owulira oluyimba luno olowooza nti lupya lwajjo, nga sinakindi eyaluyimba akyali mulamu, naye nga wa yeebakira dda eringi. Oluyimba lw'omugenzi Philly Bongole Lutaaya luno lutuyigiriza bingi ng'Abafirika, omuli okwagala eka ewaffe, eddanga lya Afirika. Yo wange, obadde okimanyi nti Philly Bongole Lutaaya yafiira ku myaka 38 gyokka? Samali Kisaache, KTV, amalindirire. Don't worry where you're coming from. So wonderful when people meet.